yakabagamba enfunde zisuka mu mukaaga diddigi gubo yagala mujje mukwate enzi lwaki diddigi ekibadde kimuwandiisa ku mitimbagano ekyo kubadde kusuula jinja mu kisaka kumanya kyekifaayo mu nnaku 3 emabega diddigi wamala okuwandiika nti amugontu anytime Lunyankole lesson is road into Kabobi Yoseriti Bahabura Nyandwe alina omwami gwe yalonda atula ku lukiiko lwa United Nations in New York bamuyita Ambassador Adonia Ayebale is a Ugandan permanent representative at the United Nations Assembly in New York mwena mumanyi nchiddam yo oli magodogodo munyarwanda mwati waliwo magodogodo muzaire yavuga nga pichipichi katono magodogodo tuswigiri didigidere drinking general oba general modified general welcome defense now one day can't Lunyankole Rosaries loading I'm going to arrest Kabobi abazungu babisoma kati Yoseri yabadde ali awo after those tweets ambassador Yoseri gwe yasindika okumuli present oba okumukiikirira mu United Nations New York Assembly n'abawandiikira ebbaluwa nkwatadde n'essimu n'abagamba temugeza ne mwetantala okukwata ku Robert Kyagulanyi Ssentamu mumuleke. The moment you arrest Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine, everything will be in the state of Kwagamaya. Our embassies are going to be closed. Our business are going to be frozen. Our accounts and properties are going to be frozen. Leave the man to be. Leave the guy alone. Na ye ngabo mumanyi. Sell a cow and educate a cow. Sell bihogo and educate bihogo. Sell rugaju and educate rugaju. Bategera mu wicho lunaku wakutaana akawungezi nga bavuga emmotoka bagenda ku farm. Still basobola okikola bamukwata. Kubanga mbo bayina emmundu. Aba sero bihoga ndi educate bihogo oba sero lugaga ndi educate bigaju ka bategera lunaku olwich wakutaana bavuga emmotoka bagenda kulambula nte zaabwe. Nabazanyidde video Hiru watching but nabazanyidde video Yoseri nga ayogera ku corruption na amini. Yoseri yabagambya atya. Ulira otegere nti bategera nga bali mu nteza. Because we are still lucky. No, wait a minute. Kanka badisugule okotegere kyembagamba nti bano bategera nga nti ulira. Because we are still lucky that our corrupt people are corrupt here. They steal the money, they put it there. You see a 5-star hotel from corruption. Now, if you only concentrate on the lifestyle, then they will take the money out. Because the money they are stealing is mainly government money. It's not if you steal my cow, it's a problem for you. I follow you. Basereze gwanga ne bazimbamu ebizimbe wote basute aye doesn't care. Naye baka yanako babbaye hogo yebba lugaji ajja kugobera mu ntana ajja kukimayo. Bebo somo si babiri yeye ndowooza yawe. Mutegedde bulungi nnyo kati. Adonia Ayebale yabagambye don't dare arrest Robert Kyagulanyi Ssentamu you will cause catastrophe in Uganda. But mumanyi ba dictator Nendowooza yawe na ddala ono bo ba risk takers they risk atejjukira bali mu evening age bali mu overstay basobola okugezesa ne mu kugezesa walwenda bagambide nakoze positive sala Mr. President Consulate kole kuno abantu bangi tebamanyi kye bayita war bus bo manyi nti waliko mu war bus ya president enkadde war bus va kweno security team war bus ngoyagala ensi report on duty yesawa twagala kulaga ko wachaliba bobango manyiko wali mu war bus abamanyi war bus mugimanyi mwenna
abatone nnyo si buli omuntu amanyi wo bus report on duty era ngenda kusaba bana bonna balina omutima omanyi Museveni bumukwata edi mutwe ne mukwata wa mutwe ne mukwata kirewo kivumbi ne mukwata mumuloza nti abaana balina okwagala kwa struggle bawedde abasobola okulwana gye bali gomanya application eziri wa president njala kukuuma ng'ate abaana baddala kati buli yali muwo basi ng'okyaliyo ng'okyali kakole jangu noba toliranye president wabula ng'oli sakodi mu sako ya president ng'oli waddala please report on duty tukoya akamanyiiro boba wali muwo basi ng'okyali kakole please report on duty tukoya akamanyiiro kati gwe digdigi general mukwate huyo mutwale. First and foremost, omuntu bwabanga alidde mmere ye olye mmere bwattu ng'ekintu kyopakira mu lubuto tomanyi repercussions zigenda kuva mu lubuto muno wootegerera nti n'olubuto lusafalinga yinja gye tulyamu kwe kutandika olubuto kuboboma tutandika kubobogoma kati olubuto lukubobogoma kiki ekiddako kugenda mukamu kwa utuka mukwamaga n'oli okotokomoka mukomo gwanyu mun'okubirenga lero nkomo nawe nyini ndonaga mbere kyenalidde storage nawe kenyini otuka mukamu gwanyu ngotandika ng'olinga gazi ne motoka ziguzani zisubaru ng'obaluka balukira mukamu gwanyu emmere gye nalidde singa abadde erikawo indication nti bwenjiri ngenda kubalukira mukamu gwanyu nalibadde sigijja kati ye situation Museveni gyalimu bali mu kunyiganyiga bapakira buli kimu kibapakira ne repercussions tebannazirabako bajja zirabako nga bayingira kamugwanya speed nga balukira mu kamugwanya nga ekisozi za suba negwe bolya tobalira lubuto lugenda consuminga lutya lugenda containinga lutya ebintu byolya gwolya buli olidde fene olidde amandazi olidde empafu olidde amajama fumbo olidde binyeebwa konyeredde yogati ovudda onyedde omukombooti ozze waka ogenda oba oli ngo kati yebera bana basajja gye balimu tebakimanye kati mukufe tetulina buzibu mumukwate mutwale gye mwagala mutulugunye mujja kikakasa nti ensi nkoowo in fact ife tugamba protestant tetwagala nakutuukayo tetwagala nakutuukayo mutuyambe tetwagala nakutuukayo mumukwate tetwagala nakutuuka yeeyo gwe olowooza kansooka kubuza ekibuuzo kimu Yoseri gwe olowooza bewazalawo abaana okusirika si bantu bategeera bamanyi n'abaana bo gye bali lwaki basirise they know they are waiting for right time nakiro bwe kiri abantu balinze right time ate bamanyi so awo tumala okuvaawo tugende wano katugende wano mwenna abasoma ebyafaayo bya French Revolution mujjukira nnyo kabaka Lewis owe-16 kabaka Lewis owe-16 mu ggwanga lya Bufalansa mu kyasi